tukomye obwetuti n'abakulu akayimba ako kamukulu bamuyita Nickle Jay. Nickle Jay nga tuli naawe akayimba ko bakayitaani bakayita wobeeno wobeeno okay ani producer wako yenze kennyini gowe kubira ebivuga n'oyimba nenkayimba nenkewandiikira olugendo lwa music kubadde mukusoomooza ki okuva wavira emitiyana okusoomooza okwasinga kubanga nze kukikwatagana n'okuyimba kyantwala nzenna kati buli tonero yaŋŋambanga akakayimba kowandiise kabi ekyo kyamalangako emirembe obulamu bwange bwonna nga toyagala kugamba nsobi mba njagala ogiŋŋambe naye olwompadde omulimu gw'okufaayo ennyo okuyiriba ennyo okukakasa mpandiikako anaagamba nti ako kalungi ekyo kyekimu ku byo ekyokulala kwegamba nga bw'obimanyi music yatambula n'akasente era kyova olaba nti ebyokuyimba nabigattako production okukakasa nti wakiri nfuna we najja akasente akongera mu muziki gwange okutambula olugendo lwa Sembabule abayimbi b'e Sembabule basanze otya nga gwe producer obuzibu bwe tulina Sembabule ate nga kirungi kubanga nabo bagezezzaako kuyimba ekintu kyabwe tulina nnyo bano abayimba ezeddiini tulina nnyingi e Sembabule kati weesanga nti abaana abakuba zino ennyimba endala bo balowooza nti ate biri tetubikuba byonna mubikuba neza kwaya zonna muzikuba nawe tubikuba tubikubira ddala kyo era ffe ebiseera ebisinga tukola ezaffe nezibalaga nti n'ebyo ate bye twasookamu okukola ekitegeeza Sembabule demand gye musinza okufuna y'abano abakwaya abayimba ennyimba za kwaya bo tubafuna be basinga obutubafunye ate batuwagidde nnyo mukulu Toni Williams abantu bali bagamba nti studio yali ntini wagikolako nalabako ebifaananyi ku Facebook nga studio ogizzeemu mutuufu okutuuka ku kirooto kuba kugumiikiriza nakwewaayo nakera nga buli ku makya nenzija ku studio niko nga ngamba netone ekyusa studio Kapaja n'agamba tujja kyusa naku amugamba niko bamugumiikiriza kera ku makya n'ogitunulira n'olaba ebyuma n'ogamba kifo kino kyendiko naye guno omwaka gwe tulimu gwe gubadde ogw'ebizibu gwa lockdown abayimbi batusiba ne twaka America entugamba president waligendo tuteera ng'omuntu wajja mu new touch nga mutuufu ye new touch studio tugikoze ebyuma tubiguze bipya nga bw'obiraba wajjayo mutuufu kya mulembe ogenda okujjayo okola oluyimba wona alutwala nga tebalugoba yenjawulo gye wabateereddewo ab'e Sembabule enjawulo gye twabateereddewo ate n'ekirala omuziki tugukuba kubanga olaba tuba tugukuba lulinga bye tulina siyo bye twetaaga nate kati ke twabifunye bagenda funa kirungi kyereere ondowooza owulidde tulina bakulu okuvaako side Sembabule omukulu nyina Toni Williams n'omukulu bamuyita Nickle Jay batubuulira ku lugendo lwabwe olwa music teluba lwangu nga bumanyi nti ekisaawe kya music okusoomozebwa kuba kungi mu ntandikwa abaana bangi nnyo bali e Sembabule balirwa ebitakuli bagamba ntandise nti okuyimba mu nsonga eyo olunaku olwaleero abakulu bano bava Sembabule omukulu Kapaja mu music ono Kapaja muganda wa Toni Williams oba Kapaja kati muganda wange yafuuka muganda wange kubanga omuntu awagira buli kyokola ayagala buli kyokola aba muganda wo akoze bingi buli kyolaba kyetutuukako mulimu amaanyi ge era sisobola gamba nti waliwo wamaliramu amaanyi sisobola kutandika kintu ne simugamba yasooka akubaddeko ku mugongo era nakati akyandiko mu mbeera eno nga bwetambula abayimbi b'e Sembabule bo bali batya kuba olugendo lw'e Masaka ndowooza dde olumanyiko abayimbi b'e Masaka abayimbi b'e Sembabule twabanguyiza kubanga ffe nga tumaze emyaka katugenda mu 9 naye omuntu agenda najja ku studio ne weewuunya n'akugamba nti enamba yo nagiwandiika mwakajja nga mpulira njagala okuyimba naye najja mu myaka 9 twatuuka ekiseera ne twagala studio tugijjewo tuddewo e Kampala naye nga waliwo abagamba muba mutumenye abayimbi tebalabika tebajja naye twakizuula luvannyuma nti tulina kubeerawo kubanga tewali watali mukisa gwe gyolowooza nti odduka oluusi omukisa gy'oguleka kubanga bwenzijukira nga ffe tujja e Sembabule bye twalina si bye tulina
kubanga twajjira ku taxi ne kati sebo twevuga mwevuga esebo okay ekitegeeza Sembabule tabadde mbi Sembabule sinza kugamba nti mubi kubanga buli mukisa tugufunye okay tufunye abantu ab'amaanyi buli kimu tukifunye okay esebo agamba atya bamuyitaani pastor mulungi Bishop mulungi gyali Sembabule gyali Sembabule bagamba atya abamirako eyo abamirako bali bulungi emirako etambula bulungi okay omukulu Nickle Jay mu ndongo yeeno wali okozeyo lonki kuba eya Toni Williams twagiriko vibase yasabula Tone mukulu Nickle Jay wali otuwaddeyo ekivulu oba ekivulu nja kukikola ng'obudde bwakyo butuuse emyaka 9 emyaka 9 si gye mingi ennyo twagenda kola ekivulu n'emiku okay mu gw'omukaaga ne lockdown we yatandikira bali gwa musanvu okay ngira kiri mu nteekateeka ne lockdown we yajjira okay abayimbi bayina ensonga zino Toni Williams toyagala ziwulira mbu waliwo abagala zi offer baproducer basinga tebaagala offer omuntu oyinza omuwa offer oluyimba omuweredde oba ku bbeeyi entonotono omuyimbi n'agana okupromotinga oluyimba ku side yo gwe Sembabule abayimbi bawa ku offer oba fe challenge ze twafuna mu offer omuntu akubira esimu n'akugamba producer ni muyimbi nenjagala onnyambeko koze nkuyambe ntya tanti manyi okuyimba n'omubuuza tisinga omusajja akola ekyuma ky'akasooli n'amala n'afulumya akawunga n'alanga banaye nina akawunga akalungi mujje n'omukubira essimu bano jjajja n'omugamba Mr. nawulidde olanga akawunga nenze golaba enjala ennuma naye n'okulya nsobola mutuufu agutunuulira omuntu ayamba yeeyambi tosobola kujja n'oŋŋamba nti nkwataako nga nage nze kennyini neetaaga ankwatako kubanga sisobola kukaabira naye wabaawo ebintu ebyo byempulira nga njagala okukola ki okwekwatako naye mu nsonga eyo tulina gye tusobola okukolerawo abayimbi bannaffe kuba kati studio ya bbeeyimu naye engeri gye tuli ku muzindaalo guno ate ng'otusabye kuba wadde watusabye edda nga tunajja ku muzindaalo kituufu kubanga abayimbi bakaabira singa batuyamba abayimbi covid abayiseemu studio tusobola obawa offer ey'omwezi guno gwokka nga omuyimbi bw'obajja n'emitwalo 10 omwezi gumu tukukolera eseo okay omukulu tuli n'omukulu Nickle Jay omukulu Toni Williams katini nnyo waliwo obuyimba bw'omukulu ono Nickle Jay tukyabuulizamu katini katumale okubaate nga tujja tondeka nze kanga samaliri mukwano gabo olw'ebigambo ndiwo emisana n'ekirodiya era sirikyusa Toni Williams yoyo no bayimbi ba producer byonna babikola omukulu Toni Williams akayimba kano bakayitaani bakayita yenze so okay bwe ku bupya oba kekapya akaliwo ketulinawo okay ndowooza omuyimbi ali eyo owulira abakulu bano ba producer era bayimbi bw'oboze katugeze omuyimbi wabazze wammwe eyo nga okuwandiika tamanyi kuwandiika nnyimba mu nsonga eyo kati ffe olumu abayimbi bajja ng'alina ebigambo 3 naye nga ayagala kuyimba luyimba lwa dakiika 4-3 naye kasa tufuna message ye ne tumubuuza kiki wali oyimbako walayi mu studio avayo tulumuwandiikidde kasaba nga zene sente za studio nga yalaga nti yagala kuyimba tumuwandiikira awo okujjako oyo omuntu abakubire n'akugamba nti njagala ompandiikira oluyimbe enteesa eba ndala naye ono aba akulaze nti njagala okuyimba bw'ajja nga talina bigambo balina korasi yokka ffe tumufoomingira oluyimba aya waliwo kadongo kamu ye kadongo kamu mumuwandiika oba ffe tewali kyettakola tewali kyettakola kampani yaffe ennene eriko abantu ab'enjawulo tutuuka nga kadongo kamu kyetaaga kuyita mu nnabuddu nga munabuddu kikomeko ndowooza owulidde bayimbi kye Sembabule mwinamu ne mugamba nti new touch tulina abayimbi betwafulumyayo Sembabule betulinawo asooka kati ndowooza takyayimba nnyo yali Shuamani Segawa mulimu fefenyi kuba ffe tuli kyakulabirako nze Nickle Jay Selector Magi waliyo gwe bayita Julius Shamikisa Omuferebe Suzanne Brown waliwo Kenny yogira n'abalasewo we bali abalenzi bange babeeta ba DBK bali eyo bakuba endongo balungi
waliwo Munabuddu Kikomeko yo Big Show yebali yabana Seremba Kolobox bonna bali Sembabule abayimbi abamu bava ne Kampala ne bajja. Okay ate siwulidde mbawala abakyala tebayimbira yese Adrina Shavi waliyo Susan Brown waliyo Joanna mwebali abaana waliwo Brenda nga bayimba bulungi mwebali. Katuveko no Black Sport Time tugenda kubatenga tukomawo n'abakulu bano bagenda kubatenga nyimba zaabwe nnyingi nnyo n'okutubuulira olugendo lwabwe olw'Essembabule nga lusobodde okubatenga lutambula nkutegeezezaako bavudde Sembabule bazze okubatenga batubuulira music bamuteeka batya Sembabule abantu b'Essembabule batandika okumanya nti abayimbi basobola okukola ekyenjawulo bategeeza nti bwe batandikira Sembabule abayimba ennyimba z'eddiini be basobola okubatenga basinga okubajjumbira ennyo naye nga n'abalala batandise okubatenga babawagira mu nsonga eyo. Katumbulemu katini wano tugenda kuba ate nga tukomawo n'abakulu bano komyewo mu mbeera nga bwesobodde okubatenga entambula akayimba ako bakayita singa Toni Williams. Mukulu Toni Williams yatukolera concert yali 2013 yali 2019. Omukulu Toni Williams kusombozebwa ki kosanze mu ndongo eno ng'oyimba buyimbi nga toli producer? Okusomozebwa kwenfunye music ta promotingibwa promotingika si mwangu kubanga oyinza okuba wakaleeta n'omulala najja nze natambuzanko music ku TV nojja n'oleeta n'owo omusajja oluyimba mu budde bwe bumu n'omulala najja namukwanaga ngenda kakuba noddayo akanotula ku TV ngeyaza oluvannyuma gwe bakuba kwegamba si byangu naye bw'oba n'omukisa bisobola okuba ebyangu. Omazeeko otya kuba waliwo abali abakwegomba akadde kano bantu bali Mateete bali Sembabule lw'ebitako bali mu Masaka muno bagamba Toni Williams yakikoze atya okubanga akadde kano mu production mwali mu music mwali okoze otya okukiyitamu ekintu ekyo ebikono ebyo biyiseemu otya? Ekisooka nze kinasooka okumanya music namufuula nze kennyini nafuuka music kubanga jjojjo nali wano nga nikagamba titone bagamba nti bw'ofuna ssente ng'obadde muyimbi oyinza okyawo okuyimba kubanga olaba nti bino bikuwa ssente okusinga okuyimba ne mugamba nedda nze kennyini ndi kuyimba kubanga singa badde siri muyimbi sandikutte ssente ze nnina nenziteeka mu studio naye kwewaayo kugumiikiriza nakukkiriza nti waliyo olunaku lwo kubanga bw'olowooza kuoyo avuddeyo n'ogamba nti naye yali mwana muto n'ayavula n'asituka n'atambula kati wakabi nawe osobola ofuuka wakabi. Ndowooza omuyimbi ali eyo owulidde toggwamu maanyi oyinza okugamba nti bali bakikuba bayita mugezesebwa bwe kuti neggwe tomanya mukisa gwo Katonda gwakutegekedde mu mbeera eno. Tuleeta abakulu bano abasobodde okubatenga ekisawo eky'endongo bakiwangaddemu akadde katuleese bavudde Sembabule batubuulidde okusomozebwa kwabwe nga kubayiseemu kati akadde kano goyinza okuba oli muyimbi n'ogamba nti naye naakola ntya okuva Mateete okujja bantegeere tebiba byangu naye abakulu bano bakuzaamu amaanyi mu bintu bya music nga bitambula. Omukulu Nickle Jay akadde kano omuyimbi ali eyo abapukamiingi bafuna okusomozebwa bagamba nti baproducer mubabbako ennyimba nga baleese ennyimba zaabwe ate omugabo agenda muweereza demo biki ensonga ezo kiri kitya ku new touch ewammwe? Ffe ndowooza ogwomuze sigulabanga ye ewaffe teguliiyo wabula abayimbi nabo balina ebintu ebiruusi bye bakola ne banenya kuba nze ndi muyimbi ate ndi producer kitegeeza ebiti byonna mbiri nsobola okutegeera obulumi bw'omuyimbi n'obwa producer. Producer wakeera nakkolera oluyimba nakuwaddemu weesanga nga ompadde ssente tomazeeyo zolina kumpa nunga naye mpaka ddemo njira mpulirizaamu kati gwe bw'olutwala n'olowooza olina oluyimba okitegeera gwe n'olowooza ogenda kunyaga okitegeera lwakubeera nze mwattu sinyigangako tuukaawo naye nga waliwo abakunyaga akunyaga omuyimbi abayimbi tubamanyi ate mwattu omuyimbi osobola omubanja emitwalo 2 nakukyawa n'atadda nakulinnyawo naye ng'ate omukolera ennyimba ezikola ki ezimukolera kyovala baffe omuyimbi singa atwegayira n'atwala oluyimba ze tuba tumubanja tumugamba ezo zireke
omanya ayinza okukyayira ebiri. Okay, abali ku Facebook ndabyeko mukulu bamuyita Edwine omugenyi bamuyita mugenyi ekyaluwanyi kwali Sengabi agambye Outer Banks kwali mukajanga virus Tamale Daniels agambye kwa DJ Vincent UG Ronnie Kaka agamba atya Sitende Rukindo agambye tikoli Sekandi Umar agambye enzo munene w'ekibuga agambye Mugema Wilson munanchuka chuka Katongole agambye nti tumi bandabira Angel tata Angel ligino kapaja agambye Mbajo Steven kwali mu Isaac agambye kwali kukonda bawuliriza akade kantugenda ko masimu omukulu Toni Williams abakwagala bakufuna batya enamba y'esimu eriki abanjagala banfunira kwene namba ya studio abagala okurecording omuziki 07 58 67 19. Okay. Yes, sir. Okay, katugende kono mu masimu kati ninyo goyinza okuba oyina ekibuuzo kyogala omubuuza ng'omugambo oba oya sebo kale omulimbo yakubya akayimba kaneddoboozi nga lyaka miliyoni mukama kale sebo agambye nti ayina eddoboozi ng'eryaka miliyoni kale sebo abanike wanyi sebo mulamusiza nnyo taata sebo ntoniyo mulamusiza kale sebo musajja oyo ebbanga ddene nnyo lyabadde mu ndongo sebo era abaana ba wano bangi nnyo wano ensangala waliwo omwana njukira twaleetako awo n'olugimba seeguya seeguya abulirawo naye seeguya gyali era ayagala kuddayo ewa Tone akole ennyimba tumulinze musajja mulungi nnyo bw'otunuulira gye nvuddewe tebibadde byangu Tone ekyembadde njagala okubuuza mu ndongo eno nzize ndi muyimbi nyina kugamba nyina njagala kuyimba tugeze ennyimba eraga naye ng'ate bw'ontunuulira nyinza okubanga ekyo kyenzize nakyo kyetaagisa okukyusa Toni oba ompaamu magezi oba olya buli ssente nga gwe producer nti naawe oli mu kukola enkola yo ey'emirimu etambula etera kusoomooza ki abayimbi ng'abo ofunye bangi nnyo oba abani webale tuweereza mu mbeera yonna n'okulabika nti otuleetera abasajja ab'amaanyi ng'abo abeewamwe tubaleese baabo amiina webale baleeta ingeri ya popo munyenda akutumidde omukajanga virus ndowooza bamulabira amiina ekyakabi taata jjajja kamalimali wuuyo bw'asobodde okuba ate ng'abuuza Toni Williams ogera kukiddamu ekibuuzo ekyo omuyimbi wajja n'ekirowoozo kye bw'ati ne bw'ati omukyusa oba sebo agamba atya sebo bamutesekanja kuvuga ngoma wano nankondo lwebitakola akati kulu abo bongedde munyamaanya tebatumuli abavuana abavubuka te beetaaga okukwata kenyenyenyenyo tulina abaana bana lwebitakuli sebo baavaako mu studio bakolerako nnyo era mbeebaza bambi bongeremu amaanyi kale sebo werekala kunite webale kuwuliriza abeera ebitakuli basiima sebo sebo ebale kuweereza kale sebo no kabagambe yakiramu wano erya kibiri kakati nyebaza abakulu abo kiko gye bakola sebo ogo bagikuba erikirira ne studio bebale okugaziya studio okubeera ku muzungu kale taata okay abakulu basiima busiimi ekitegeeza emirimu gye mukola gya ttabu nnyo okay sebo kambani sebo nebale kumuweereza kale boss onologi aseerweza wabula mukama yakutuwanga kiravu kinyini anti webali batutuusaako munange tusiimidde ddala nze byogedde byonna byonna binsanyudde okay sigadde roja abeerwega bakwagala nnyo kale seruganda sebo hala kulaganike byebaleko sebo kale boss n'abakulu abo nabo mbalamusiza sebo ebala omuziki tuguwulidde naye nze kibuuzo kyange nti omukulu oyo lwaki studio yagiteeka mu kifo ky'olooza etalimu nnyo bayimbi talina kusoomooza bakwasanga mu ekyo
kale sebo agenda kikuddamu sebo musakalanda kwendi kale omukulu abuuziza lwaki studio wagitwala e Sembabule abayimbi batono lwaki wagiteeka Masaka esebo abanike agamba ate naye wali kuweereza yebosi nze mugenyi kyalwanya kakati nze nkusima busimi kw'abambi abaami ekintu kye bakola kya bbeeyi nnyo. okay ebale kusiima sebo alo sebo balipesebwanga esebo tusiime okulagana namwe omunaffe esebo emwoyo kwa ggwanga ate Julius okusisibira enkoma Lwengo disitulikiti abaami abo mbalamusizza ddyo era bagende ddala n'omulimu gwe bakola basuubira nti nno tebakuddeko tebajja kusigala nga kyefu okay natulina enteekateeka era bakijja kuba katuuka ku Sembabule awo oyo gwa ggwanga Julius enkoma webali kuwuliriza kale abakulu basobodde okuba ate batugamba tugendeko omukulu Toni Williams sokoddemu ebibuuzo abantu beebuuza lwaki studio wagitwala e Sembabule wali abayimbi abatono ekyo Nickle Jay kibaddire nti ebiseera ebisinga omwana ewaka bw'otamugulira mupiira osobola kumanya nti amanyi ogusamba mpaka ng'oguguze n'oguteekawo n'olaba omwana ono najja kukola ki kati ekitegeeza okuva omwateekawo studio e Sembabule abayimbi beeyongera abaana balabika olina n'omwana gw'osanga mu tawuni nga bulijjo omulaba nguluuza tamanyi n'agamba naye kanzijja enkola ey'akayimba n'ogamba jangu leeta n'ezo z'olina tulabe nakuba akayimba nga kakabi nga kasinga n'abo booludde nabo nga bayimba nga toyinza kikkiriza nti abaddenga waawe obudde butugendako omukulu Toni Williams omukulu Kamalimali yakubuuzizza omuyimbi wabazze n'ekirowoozo kyo oyinza omumukyusa n'omuteeka ku layini endala oba ekirowoozo osobola okikyusa okusinziira nagambyeko nti waliwo omuyimbi ajja nga talina luyimba ne tumuwandiikira kitegeeza tuba tetulidde buli ssente kati iffe nga nze ne Nickle tuli ba producer kuba buli style ya music naye mubaamu ekyo ky'obusinga okukati tosobola kungamba nti nyimba eraga wadde nsobola omuyimba ndi muyimbi wa bandi kuba kyempulya kyenfiiringa kati osobola okujja ng'oyimba kadonkamu nga walayita ogwayo tuba tulina kuteeka mu kituufu ky'olina okubeeramu okay ensonga ndowooza zeza abasinga badde basiima busiimi ekyenjawulo kyemukoze e Sembabule nammwe mutadde tafaali ddene nnyo ku bayimbi b'e Sembabule oba olyawo mu Masaka kibadde kiwedde Lwengo simanyi oba waliyo studio ekyotera simanyi oba waliyo studio ab'ekyotera ndowooza n'ategeera oba waliyo studio embeera esobola okuba ate nga abantu bamanya ekifo ky'olimu kyonna embeera etambudde etya naye ndowooza aba gospel tebabayisizza bubi e Sembabule okay mukulu Toni Williams nga tumaliriza obubaka kiboolekera abayimbi n'abawagizi bo bonna obubaka kansookere ku bayimbi bayimbi bannange obubaka bwembalekera obugumiikiriza towuliriza bigambo by'abantu goberera omutima gwe kyegwagala ojja kufuuka naffe kyetuli beera mukkiriza kati bafaani baffe tubaagala nnyo mwebala okutuwagira okuva lwe twajja ne musigala kati nga mutu ne babasenze Sembabule kuba kati e Sembabule ye n'omala oyogera bwogezi nti siriwe Sembabule oba onzirawa newe ngenda mu kibuga bampulira njagala kudda waka Sembabule bayimbi bannaffe tubasaba munoonye ku Abanike ajja bakolera ebirungi kubanga ffe atunoonya nga tetumunoonyeza ndowooza namwe bwana abamanya mujja kulabirawo ng'abanoonya ejjokera olunaku lwe yali ku mpewo naga Nickle Jay nnoonyaako ngamba omuyaayo namanyi bulijjo Nickle Jay nga tumaliriza abaka kibo abawagizi bo n'akasimu bayinza kufuna batya abayimbi basobola okunfuna ku 0759 32 289 yiddemu 0759 32 289 nze mbagamba nti music gufuula omulimu kubanga bagamba nti nno omulimu gwonna gw'ofunamu osobola okuguteekamu ate music abamutaddemu bonna bamufunyeemu so oba omwagala kkiriza omuteekemu badde nsaba ntumire ku bantu bange wano kyalisi mulungi muyimbi wange omupya tudduke Popo Julie